Webukeeredde olwaleero ng'ebyokwerinda byongedde okumyumyulwa ku nguudo abakungu b'olukuŋŋaana lwa Namu gye bayita okugenda e Munyonyo okwetaba mu lukuŋŋaana n'okuvaayo okugenda mu bifo gye basula. Abakuumaddembe abasinga bayiriddwa mu masaŋŋanzira ne ku nkulungo ez'enjawulo era bakola nnyo naddala nga waliwo omukungu awerekerwa nga bayimiriza ebidduka ebirala bireka abakungu bayitewo. Ku nguudo ezisinga obugombe bumuveeyo tuyiseewo abakulu buvuga kumpi buli ddakiika nga 5. Ku gamu ku makubo agalekeddwa abantu ba bulijjo okugeeyambisa wabaddeyo akalipagano k'ebidduka. Abawangalira mu bitundu abagenyi gye bayita obudde bwe buziba batuuza ya lukugunyu. Kutandika okuva jjo ku ssaawa 3 teri muntu yenna abadde akkirizibwa okuba nga atambula oba nga afuluma ennyumba ye. Kubanga ssaawa 2 ab'ebyokwerinda baba bajjudde ku kkubo nga tebakkiriza abantu kutambula okubanga tuggalawo ssaawa 2 emirimu gyaffe giba gitaataaganyizibwa. Kubanga twalina night economy ng'abantu baffe bajja ne batundira ebintu ku luguudo, bonna bajja ne sigiri bazikwata, abantu basobola kwetaaya, so kakati n'ekiro tulinga abali mu kafyu, embeera si nnungi n'akamu. Abakungu bwe baali batandise okutuuka gavumenti yasaba abantu abali ku makubo gye bayita okuteeka akamwenyumwenyu ku matama babalage nti basanyusa okubalaba wabula bino babigaanye olw'embeera gye bagamba nti tebasobozesa. Please put a smile. Smile costs nothing. Those who are along Entebbe, Kampala Road, those who border the express, the route to Munyonyo, let's show that positivity. Singa omugenyi oyo abadde assizza ku ndabirwamu ne mulabako ng'amade oyo pulezidenti w'eggundi oba ambasada w'eggundi kamukubireko kajjamo nabo baanaddamu. Omuntu omuyala tasobola kusimayiringa, omuntu alina ebizibu nga bimujjudde. Sisobola kusimayiringa nga bannange bonna byenkola nabo tuli wantu ku balwali tewali kitambula. Waliwo okutya nti abantu abagobwa ku nguudo kwe baali bakolera enkuŋŋaana zino bwe zinaaba ziwedde obumenyi bw'amateeka bugenda kusitula enkundi buli omu bw'anaaba anoonyeza abeewuwa ekyokulya. Ojja kutugoba tudde ebbali zitubule abagenyi bwe bagende tutandike okukola ebikolobero ate okwata osibe. Security abasajja obukambwe bungi mukko naye ezo banka bubanja kati ogenda kulaba omuliro obubbi buli kimu security ekyataasizaako naye kasitemala neva ogenda kulaba kibayita obubbi. Abakuumaddembe abaayiriddwa mu buli kifo kyokka ne batabaterawo obuyumba bukyamirwamu kitadde ebyobulamu bw'abatuuze mu kutya. Bagideployinze kuva wonna wonna ekibuga Kiramba ne wano wonna babayiye naye tebabatereddewo obuyumba bwabwe wakweyamba era abasinga bonna wedda tubalaba nga bajja basaba abatuuze baffe gye baba beeyambiza. Ebifo ebisanyukirwamu nga Mulungu Fish Fry ebiriraanye Munyonyo abadigize si kyangu kubituukamu. Abantu tebasobola kwakisesinga kifo kino nga bwe kibadde luli olw'amakubo okubanga agamu gakoze eki gazibiddwa gasaliddwako. Tekimanyiddwa obw'enkuŋŋaana zino bwe zinaaba ziwedde abantu abagobwa ku nguudo mu bifo bye baali bakolera banakkirizibwa okubyeddiza baddemu okakkala by'emirimu gyabwe nga kino bwe kinaaba tekikoleddwa waliwo okutya mu batuuze abawangalira mu bitundu ebyo ti obumenyi bw'amateeka n'okusingira ddala obubbi byandiddamu nga abantu bano banoonya ekyokulya. Ronald Kitanda, BBS Telefina, wane Munyonyo.